muchacho wagira Arsenal ngiremu na yaba Arsenal mberunya batya swala utaina namanya yogira matu wagira Arsenal ngabaki ngende bya kwenda yakachira kafuka na kaleba kaliga gondi ya 10 kaliweka kaliweka abagira manyu kampira ugala abamanyi mukyali n'amaanyi agongera tuli bakabi bambi abasolo tebabula buli gwenda gendako bugalo nga abasolo talina kyakunywa ku mmeeza nekyambera nantondo nga balokole balina bigwe kankuya balokole balina entondo abana banjawulo abalokole abekolo bo banjawulo mukko balina entondo naye nga ziri polite si nnyingi nze nayita ku mulokole kololo ng'abuulira enjiri musajja musiraamu okitegere ayagala kundokola mugamba saagala anyumiriza mbuulira ekigambo nemuvuma nakola ki naleka omulokole omulokole ekulabi oliwekololo obuliranjira mukama yebazibwe omuzungu jukira ebyebira apatulira apakololo baba luzungu era alina buklasi ziwebutibwa galubindi ayinawo ekizindalo abuulira mu luzungu jukira abayita eyo bonna babeera baliifu kale praise the Lord amen praise the Lord amen praise the Lord be Jesus amen Jesus praise the Lord bupulo praise the Lord be Jesus tewesina ku kimu praise bulira n'ebirala soma funa praise the Lord Jesus amen mukama abagala mu luzungu praise the Lord Jesus amen God loves you so much amen. God needs you need to accept the word of God because the Lord is there for you God loves you so much brother God loves you so much you need to come back to God because Jesus came back for our life you need to come back to God praise the Lord brother praise the Lord you can accept the word of God can you hear that hey oh is it by force no don't you I'm sorry I'm sorry brother nonsense I'm sorry brother stupid I'm sorry brother bogus I'm sorry brother bivumo I'm sorry brother no bad events sorry don't no I'm sorry oh you love me so much nagenda sango omulokole w'ennasa nange abuli omusange abuulira kigambo kubera kabengale z'amaanyi abooluganda mukama abaagala bayibuli egamba mu Zabbuli 13 olw'omukaaga nti bamukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko bayibuli egamba nti mulokoke mujje mukama katonda wa kiseera ayagala buli mwenna abavubuka mutintiza enviiri munywa ebiragalalagala mwambale otetegeereka naye mukama abaagala ngamba gwa ntunuulidde ng'olozoolera mukama akwagala haleluya ngamba gwa mpitako omulenzi olafuna kamumuluze Yesu akwagala ojjayo okamanya Yesu Kristo yakusonga mubavu nawe tumbavu gasiya mu Zabbuli 17 yasaamirira nawe nyokomatu abamanyi olina mu Zabbuli 17 amirira ojjayo okano omusana mukama yebazibwe ebape byampaka nekimu kibera kyampaka banange abamulonda tukozesa ensoli bwe nali nkyapangisa mukazigo nga nina sengolero musiina mukazi nga wali waliwo neiba mulokole kati balina akantu bakola nga basaba kakasooka oba kabeera katya nga basaba kati nze ngeri ndi musingo tukira neiba alina mukazi we kati beera ng'osaba tukira ndi buwulu kanila owulira akampuse olole kale bakoze kiyalo ginagamba n'abantu bayingire kwatanimisolo ku mikola tosobola tegashoya abanyangole nogaba 10 nobati zimuwe kale singa ofa sasi leta saba kati bafumo nsenjolo boko bungamba oba bakola ki
Nengamba nange kansimale. Tenda utinabe nefuna sapulu jetandika. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusobola kw'obulamu. Bana nasoma olulimi lwa Bayibuli. Adaga. Tetimwena. Nobati mulali awo nazituze Amerika tusaja mutegeswa bivudo. Baliwodda kuvada abantu. Baliwodda kuvada. Bale kadaba oyasoko yasoko tulika walukaga. Masa soluka. Yasoko mutegeka. Walukaga yasoko mutegeka ku kibulu. Nambole. Leo lukaga wedda. Yayimba ng'oluyimba. Nakola video nga taata ogiraba n'omwana. Kituufu abantu bedda bayimba ng'oluyimba nga message bakiteeka mu video. Nga n'owobeera n'omwana w'ogiraba. Tebawemula. Tebawemula badde omulungi ogumu. Ate omuyimbi afunanga director wa video. Naye ng'amugamba making sure tenyimba temukola ki? Kyokola. Okola. Muluyimba. Omuzinyi gw'oleese. Njagala kyemba nyimbako. Nga kyakola ki? Kyabakola. Kyabakola. Era nga n'omaaba tukikola. Bakuba tukitwale. Kitwale. Kize walukaga. Owedda. Walukaga owedda. Tuli ku video shoot. Yasiba n'agejja. Kalogera kufuna director. Kafunayo omuzinyi tufuna Vexen. Tupac. Oyagasa. Kati tukitwale. Kyoleye muzinyi. Naye omuyimbi kyayimba kyokola ki? Kyokola. Musedde tukitegedde oli muyimbi nze akola ki? Sokodde kofiira. Omuyimbi mwamukolera oluyimba lwange. Tulina kulira masasi olukaga ssebo. Jakekoneda jakoja. Tulina kawangaaso. Bambi wewe. Kati. Saagala kuwemula. No, masasi olukaga tusobola kuwemula luyimba bwe bakuwa ekitiibwa. Lisa. Kabaka yakapa ekitiibwa ky'obasa. Sokodde mukyayini tosinga muyimbi swaga. Neda sokodde tosinga muyimbi swaga. Amujamu. Tugenda kusiiba wano tuzimbe masiro. Mpola masi yasobola jamusaati. Nosaati esiriyawo bagadde. Jamu. Tegala kumuswaza gendo batoyagala. It's okay. Just amaja. Lindako. Kiki. Kino kiki kyondeetedde. Musajja. Taliya. Ali. Lwaki. Sagala agenda kutukira mu vidiyo yange. Amedda neddo walukaga ono agenda akola. Tukole. Okay, kale. Katugenda kuba nga tutandika. Ogenda kuba nga tutandika oluyimba. Bw'ozina oli kyakola ki? Kyakola. Okay, camera ready. Sound ready. And action. Mpola. Nange. Sasa olina kuzina oli mumpi. Tukole ango. Oli ready seti. Gw'olina okola buli kimu ky'amasa ky'obaka kyagamba okola wano. Kyekyo yangu wako olutuleka. Okay. Yesebo. Yakusasula tozimba mutima. Zimibiriyo buli kyagamba kyokola ki? Kyokola. Zimba. Okay. Kati tugenda tandika. Okay. Sound ready? And action! Omuzinyi nga munyiivu. Lwaki oli munyiivu? Eno vidiyo eriko abaana abagiraba. Tonyiga. Zepera mu vidiyo yange. Mpola. Okay, sound ready and action! Ebizibu byebiriwa? Bino byatiise ku mutwe bwati. Mbadde mmanyi omutwe gumumanya tukadde. Sorry. Tusagalidagala nga birungi. Okay. Sound ready and action! Aliwa. Okozaliwa. Ono nazaala ono sizaala. Nedda. Omusesezaala weewano antaata. Mbadde mmanyi agenda. Ono weewano. Tukiddemu buteera. Mukoli? Tukidde. Don't you be passing you? Just talk. Okay. Okay. Yes, I want to say fun. Okay, ladies and gentlemen, thanks for making it my day today. I'm so super excited. I didn't know you could make it come this day and celebrate with me. My name is Little Babe, and it's my graduation party. Thank you so much. Wow, my auntie Lucy, thanks for coming. Auntie Lucy. I'm so happy. Thanks once again. Thank you, mommy. We love you, Auntie Lucy. I got a few words to say today because I'm so excited and at the same time I'm nervous. Yeah. But I would like to thank some people that have shown up on my graduation party. Yes. Auntie Lucy, once again, thank you so much. Uncle Gerard from California. Oh, this is chicken. Thank you so much. Yeah. Wow. Please. Come on. What the fuck? No, idiot. What the
Uganda. Oh, sorry. I didn't know that you could make it come. She has fly all the way from California, Texas, and she has made it up. And thank you so much. My boyfriend Gerard is busy on WhatsApp. Gerard, what are you doing on WhatsApp? Gerard, are you cheating on me? No. Please, my party. Come on. Gerard. Come on. You must. So you're getting on my daughter, okay? You. Please don't. You make me cry. So don't cry, my daughter. Come on. I'll cry. No, don't cry, my daughter. Everything will be okay. Yeah. Thanks all of you who come. People have been asking me what combination, what course have I been studying. But there's some course here, mass communication of entrepreneurship in Parliamentary Avenue, in science divination, in Puga 500 Uganda shillings. Yeah, and Maama in Parliament. What of cosmetology? It's kind of difficult, but that's the course I've been doing. Oh, thanks so much for coming. Congratulations, my daughter. Thanks, but Banage. We have a little time, so Motukis the teachers to be like Ayimbira. Together to choose. We shall come back later and we cut that. Abanangira n'abambejja abakopi n'abantu seere era nga ku mukolo leka mbalabise olunaku lwaffe leka mbalabise. Kale mami. Owaaye ssebo Maama. onyimiriddeko ate tebaakutikidde ndowooza kategwe ssenkulu w'ennyumba eno ayasaanirira basebo ne bannyabo nze maama w'omwana ono yamuzaala ne musindika mwita nga tebampye wadde empiso y'ekisa era nga maama wono omwana amanya gange. My name is Mama John of Uganda, East Africa, and some parts of Atlantic Ocean, plus non-living things in abundance. Awonzikatirawo nnyo bakyala bakuno manjogerera nenna bakyala nga mwole naye omwana asomye yimirira bakulabe manya buli bassebo peeredde omwana wange ono ng'ali mukyala ntekolera jjana era bakyala mwenna abazadde abaana nembalabirira mumaze kitegeeza okulabirira omwana ng'oli single father ondaba mu kamwa nkimanyi father mother is a plural makes a sentence. Maama mbimanyi banyabo ne basaba omwana wange asomye tanswaliza abadde akola degree of masturbation and catering. Masturbation catering. Banyabo ne basaba omwana wange ono twasantiza akoze amasannyalaze n'akamalako yettawuni ayambadde eyo. Thank you my son for making me a student mother. Webale kumpa kitiibwa. Kakati banyabo ne basaba wenneegulumiza obwomu mbaako ekikyamu wabaddewo abantu ab'enjawulo abambeereddewo okukuza omwana ono n'okumuweerera n'asoma. Omukyala Senga Rita Katana ndijja nsaba obakayimba bw'agamba onooma teryagamba tobe omukyala oyo ambeereddewo era yangamba ku graduation y'omwana bwetuukanga ojjanga nekuwaaka kadde kamu asobola okumalako ne P7. Mami bagenda kundeetawo oli abakoze ku nteekateeka bakadde kakini nkimanyi bw'osuubiza otuukiriza tejje ajja kukolerako oyo kojjaawo banyabo ne bassebo nga tubumbawumba omukolo nga tugumaliriza kono ndabyeko muwala wa Biyombya nkulabya oyambale kateeteyi kakulaaka mukazi gwe manjogeera n'omwana wange mutalisoma